أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aboluganda abitiibwa tubaaniriza musomo gwaffe mwe tuyigira obufulumiro bw'ennukutuulya ennukuta ya ddali. Ekisookera ddala ennukuta ya ddali teri lulimi mu nnimi zonna eziri ku nsi kuno nga luyina ennukuta eyo eya ddali. Ennukuta eyo eya ddali eri mu lulimi Luwarabu. Nabwekityo etawaanya nnyo etawaanyiza ddala bwe tubasoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Olw'ensonga tukimanyi bulungi nti omuntu yenna okubeera nga asoma n'okwogera ennukuta etali mu lulimi lwe emubeera nzibu. Nabwekityo ennukuta eyo eya ddali biiznillah olwaleero tugenda kubeera nga tugitunuulira insha Allahu ta'ala. النقطة من الأضراس العليا تجدم حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. حافة اللسان ولمي دوينا تتويتا حافة يولمي سايد يولمي لولمي مكاموا وبيرا بيوتي ناي سايد يولمي ينو يتويتا حافة سايد ينو يتويتا حافة ينو يتويتا حافة اللسان. السايد يولمي وينا حافتان سايد زامنو يبيلي ناي سايد يمو ناي سايد يندala zetuyita حافة اللسان. Kati ennukuta ya ddali eyo efulumira ku sayidi y'olulimi emu either eya ddyo oba eya kkono oba zombiriri nga zikwataganye n'amannyo gonna agali wano ladras amannya ag'amabbali. Sayidi y'olulimi ng'ekwataganye n'amannya ago gonna ag'amabbali okutuusiza ddala eno waggulu ku mannya aga waggulu amakulu. Olulimi lwonna mu bufulumiro bwa ddali, obutuufu bw'obufulumiro bwa ddali, olulimi lwonna amabbali gaalwo n'okutuusiza ddala maaso g'olulimi lwonna weegatta waggulu ku mannyo agaba gali mu pozishoni eyo oba agaba mu kifo ekyo eky'olulimi. Amakulu nti olulimi lwerembeka waggulu mu mannyo era oboogera ddali olaba ng'amannyo amabbali gonna gakwataganye n'amannyo wamu n'amannyo gano agawaggulu. Kano engeri nti ennukuta ya ddali eyina ekitendo kyetuyita istitaala. Amakulu esaba okubeera nga tugiwanvuya. Istitaala Oluwarabu tukimanyi bulungi nti ennukuta ya hamza siini taau eba etegeeza talaba okubeera nga yeetaaga ekintu. Kati nabwekyo ekitendo ekya istitaala ennukuta ya taau eba esaba okuwanvuyizibwa. Amakulu nti omukka bwe gujja olulimi omukka bwe gujja bwe guti ne guyita wano bwe guti. Omukka bwe gujja olulimi luba lusituse. Jjukira emabbali eno yonna omukka guba guzizibbwa okuyita omukka gujja wansi w'olulimi. Kati okutuuka wansi w'olulimi ne gubeera nga guleetera olulimi okubeera nga lwambuka mu bbanga. Bwe lwambuka mu bbanga omukka gwonna guziyizibwa. Kati bwe guziyizibwa olulimi nga lumaze okwambuka mu bbanga, ebbanga lyegumala ng'omukka guno gujja guyitira ku sayidi zino ez'olulimi, ennyukuta eyo kyetuva tugamba nti eba esaba ekitendo kya istitaala. Amakulu eba esaba okubeera nga ewanvuyizibwa. Tuvula nti mwemuzimu ku nsobi wetuba tusoma ennyukuta ya ddali kwe kubeera nga tujyanguya mu nsoma. Tetujyanguya mu nsoma lwaki? Erina okubeera nga efuna istitaala, efuna obuwanvu oba obuwanvuyirizibu bw'eddoboozi, okuluwebwawo kw'eddoboozi, eddoboozi n'ebeera nga ligwawo nga tukyogera. Ogiwulira? Ate erina nnyukuta ya rikhwa, erina rakhawa, owulira nga eddoboozi newankubadde omukka olulimi guzze ne guggala omumwa oba ne guggala omukka, naye era still esigala eddoboozi likola ki? Litambula. Kakati oba weegendereza oyogera ennyukuta ya ddali, waliwo esayidi y'olulimi eno, olulimi gye tutandikira eno nga yeekutte ku mannyo oba amabbali g'amannyo. Amabbali g'amannyo eno wamu n'amabbali g'olulimi. Ekifo ekyo olulimi lulina okubeera nga lukwatagana ennyo. Amakulu lunyweddewo.
naye ate weegendereza nnyo wano olulimi kubanga tugambye olulimi lujja bwe luti maaso bwe lujja maaso bwe luti omukka ne gujja ne gukuba olulimi lusemberako mu maaso katini ne lutuuka waggulu ku kiwuno oba waggulu ku kiwuno ekya waggulu kanyama k'amannyo aga waggulu abiri wano nega lawu kakati awo waggulu wano emabbali g'olulimi wateekeddwa okubeera nga wanywezebwa bulungi wabula ate wano waggulu akalimi kano wekakoona wano waggulu ate bwo tolina kunywezaawo olulimi tolina kubeera nga lunywerawo oga laws oba ate olulimi we lunywerawo evaawo ddaali omuntu naga laddi bangi abasoma dodi nga bakisoma nga ddaali lwaki addira olulimi n'alunyweza wano akatwe k'olulimi n'akanyweza wano waggulu n'agita lad eyo nayo ensobi tewalina kunywera nnyo tolina kubisaawo nnyumuka nga law katini law yeyo ennukuta ya dodi ezimu ku nsobi era zikolebwa ku nnukuta ya dodi bwe kubeera nga tusomanga law kyekireetera law oli addira olulimi n'aluleeta n'aluyisa tugambye olulimi lusibira mu kibuno kya waggulu ku kibuno ekya waggulu we lusibira ate nga tonywezezaawo nnyo naye ye n'aluyisaawo n'aluleeta n'alufumya n'aleeta amannyo ne galuma olulimi n'agiyita law eyo vaau emanfu ennyukuta eri law wala ضالين لو ولا ضالين لو بيقول بلاكم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لذو فضل ekyoka nokikwata mu kati ntogita mulundi gumu mulimi esooke efune ekitendo kiri ekya istitaala. barakallahu fikum wa jazakumullahu